Yali batu wava mu bukedde baba. Namalamu omwezi mulamba omukazi lwakuba nti Seeguya ebimu yabireka n'atabifulumya naye omukazi yagambako Seeguya nti nali ngenda kulepinga muwala we. Owuwe gwe yajja naye oba owuwe naye? Abeera mwana wa muganda we. Bonna nze nali nabaawo nze nabakuza ne mbaweereranga buli kimu. Nalaba biri bityo nze munange ekyayamba yagenda obyogera nali nayawukana naye emyaka ng'etaano nga nvuddeyo. Nze namulekera ennyumba nenvaayo nentambula nalaba nga siibisobole kyekyanyamba kati yagenda okuleeza allegations nga sikyali naye. Naye mbutuufu abaana b'oweererera n'olabirira omukazi n'alyoka agamba mbuno oyagala balepinga. Sikanye kale mulimu abasajja bakaggwa ensonyi mwebali naye ate sirevo yange eyo. Naye ennyumba nenjimulekera naye obadde okimanyi nti n'ennyumba nayo yamala nemugoba. Etya? Anti yagyewolerako nemugoba. Ennyumba yagyewolerako looni? Naye mayinja nga walwanagana n'omukazi ne biyingira mu simanya amalogo wuyo olokose biki. Naye gomanye ebintu bye nayitamu. Mukazi yali akuluga? Baaloga nze ne banteekerako n'omuntu ng'agenda nakunkuba amasasi lwakuba omuntu oyo yali ammanyi. Lwa nyumba eno nyumba yenkana ki ey'ekivubuka nga bw'ogimanyi bannanga abantu baggwamu nnyo mu bintu ebitayamba kitegeera kabaata. Nze mbawa amagezi sooka ozimbe obeere were established naddala abasajja mbabuulira okole ebintu byo biggwe tokola na bintu ng'omukazi oli naye ako kiddemu. Kola ebintu byo first abedda batusinganga nnyo basookanga kuzimba okuwasa. Naye nga tugenda netwekaniikirira ne tuwasiza mizigo gwe kennyini kabaata toyina budde sente z'okola ozirekera mukazi fundi bw'anajja bagende bagule seminti n'ebirala lisiiti zifuluma ziri mannya geeza seminti n'emitaayimbwa. Nenda ono Penina gwendeese oyawo Penina ogambye eki? Tebalina kye batugamba ffe twagala bwenkanya eri Girl Child. Ebyamayumba simanyi biki tetwagala kumanya. Already ebintu byafuma nti omwana yakwatibwa bamukozesanga. Mizimu gy'ekikajje gyakozesanga omwana. Twagala bwenkanya omwana bamukozesa period. Twagala bwenkanya twagala kumanya nti simanyi Hajji ati ayina national ID tano, simanyi Hajji ati amayumba, simanyi biki. Omwana bamukozesa twagala bwenkanya. Ebisigadde bajja kwesootinga ng'omwana bamaze okumuwa obwenkanya. Right now omwana bamutaddemu threats, bamutiisa bano boogera kati national ID n'okukwatibwa kw'omwana bikwataganirawa. Nanga osima oli tiimu Hajji. Hajji ati omwana bamukozesa tubere bantu bakulu. When you go back to the videos ezasooka, when you go back abaana baali banyumya bulungi nnyo sitoole. Ate abaana abato tebatera kuyimba eyo sitoole mazima ddala wogitunuulira abaana abo tebaali good, they were not told what to say. Naye lwakubanga mukomenti ndaba abakuwakanya obalaba anti bano abawakanya be balina emize egy'okukwatakwata abaana b'abengi abambakazi banno. Penny Banks wanje sikuwakanya abasajja mwebali abalina empisa ezo. Now I'm talking about me. Nagende w'omulamuzi omukazi n'ayimirira n'agamba omusajja oyo namusanga tayina kaayina namusanga bwereere ng'alina mwanda paati. Omulamuzi omukyala n'abuuza omukazi okakasa oyina obujulizi n'aleeta sisita we era naye yabeeranga wange. Namugamba oyo twamusanga talina kyalina n'obugoye yabuleeta mu kaveera nga yenna ali bwereere. Omulamuzi omukyala n'akonkuludinga n'agamba ekitegeeza mwasanga mukulu mayanja nga mulalu kuba abalalu be babeera obwereere nga beeyambudde. A woman can put any allegations. A woman can do anything. Bw'aba alina kyayagala. Henry sikuwakanya.
oli mutuufu abasajja bakagwa ensonyi abakola ebintu ebyo naye ejjukira abaana bawuliriza nnyo bamaama baabwe kye babagamba jjukira omukazi oyo mukambwe first of all omukazi oyo mukambwe nnyo waka yafuga ekyo kyomumanyi Henry oli mutuufu naye bannange tuddeyo ku video ziri eri ng'abaana bababuuza ebibuuzo mwami Henry Mayanja gyebaleko ssebo ndi bulungi awayo bane mukwano nga wayita mbizibu naye Katonda gwe tusinza mukulu weebale biyitamu byaggwa naye era lwakuba nti kati abaana nze kyembadde pointi yange enzijjako ebadde y'abaana be tuzaala mwami Henry Mayanja nze kyoyogerako nkitegeera abakazi tuli bantu babi nnyo tuwaayiriza omukazi akuteeka kalabba ng'otunula oti nze era kabata simanyi na bwe nnyinza kugamba abasajja bwe muba musobola basingo mother nga mumaze obbatuga teweesembereza abantu ebyo kwolaba abakazi abajja abanaku ewaabwe n'akwata famire yeewaabwe yonna mbw agireeta mmaka bannaye abasajja bwe muba mukyayagala obulamu tokkiriza bantu mubeere ne nuclear families zammwe igwe mukazi wo n'abaana bo be weezaalidde bakulumiriza oba bakole bye bakoze temuleeta baana zaana z'abakazi ze bazze nazo simanyi sister wange simanyi tumukulizeeko biki bannanga abasajja muyigire mweno point kati Mr. Henry wuyo avuddeyo atubuulidde ebintu bwe byali anti atubuulidde ebintu ebyali naye tetwaliyo tetumanyi kituufu Penny waliyo Hajji ng'akwata omwana nange saaliyo kati bunira tewaliyo wanobirimiriza Henry ajjeze ye n'ayogera ekyamutuukako maama wakika kyasobola okuvaayo nga tafudde ku future ya mwana we n'avaayo mu nsi yonna n'agamba abantu nga taata we yakozesezza omwana tetukanyi ne bamaama we bakitegeera abaata obadde okimanyi nti nno omukazi asobola okutabula obutwa natta omusajja omu babiri n'obatomera babatomera mawulire kitono nnyo naye omukazi asobola okutabula obutwa natta omusajja nadda wali n'akaaba byonna bituufu sibiwakanya naye ng'ekituufu kiri nti omwana baamukozesa Penny byenjogera bituufu Penny watandika okwegatta ng'olina emyaka emeka ekyo si kikulu that is my private life ku live kuba oli ajja yava mu private life najja atunnyonnyola bw'oba ovuddeyo ng'oyagadde okujja okwogerera omuntu oba okumudifendinga vaayo ojje buli kye bakubuuza okiddemu Mr. Mayanja azze wano n'atunnyonnyola baamugamba baamusanga ali bukunya gwe tukubuuza batandika okulya ng'oli myaka emekambulu ate privacy ebintu bwebityo byemwogera bye byakyankalanyiza omusango ne mutandika simanyi zi national IDs mubuzaabuza omusango tuli mu rape case mutunyumiza zi national IDs wana ali mu kubuzaabuza omusango okitegeera kati bwenzo okwegatta kwange emyaka gye natandikira kati bigasaakiwa Penny Mr. Mayanja bw'abadde atuwa sitoore ye igwe ovuddewo okujja okutuleeteramu ebya Hajji n'ebya Hajji oli ali mu kutubuulira ki past experience ye gye yayitamu ozze omubakidde mb'oli yakwata omwana Mayanja ye yakwata omwana wulira ayogedde bw'atyo lwa nsonga abadde alinga yagala okugamba nti Hajji kyayitamu naye yali akiseemuko kuba luyimba lwange neŋŋamba ensinda bandabe gw'olabanga mukwano gwe yaba omulabewo mukwano gwasooka alina kuba namutekemu bukedde Penny omanyi ffe tuli wano omanyi abaana ba bulenzi bameka nze Mr. Mayanja sisobola kuva ku sayidi ya mwana mulenzi Mayanja abaana bafudde wano kye bayita depression ya Uganda tekiriiyo abaana abalenzi bafiiridde mayumba nga bakazi be babatta omwana omulenzi sitaani n'amukema n'azaala buzaazi muwala n'abonaabona obulamu bwe bwonna kuba wano bawuliriza bakazi omusajja tayogera Mr. Mayanja abaana b'abantu abalenzi babonaabona wano ku Bulaaya basibye abaana olw'ebintu ebitaliiyo olwaffe greediness y'abakazi ogamanza tonyumiza mukazi Penny bwe bwaba awaakulumiza nnyo abaana b'abantu
wamazi webale nnyo nakyo webale nnyo kati kankubulireko wammaye kyoyogera kituufu abasajja olw'okuba tetusobola kuvaayo kwogera batono nnyo abasobola okuvaayo bambi n'ayogera ate Mr. Henry ne bw'ovaayo n'oyogera teri agenda kuwuliza mpozzi ng'ofunye mukisa ekyayamba nze ebiseera ebyo TikTok yali tennajja aga Katonda mugulu singa TikTok yaliwo singa kisasobola kuyimbira wantu wonna singa twakuwanika dda ku musaala naye kyayamba waliwo Facebook abantu bali tebannagitegeera bw'ogenda ku YouTube n'olaba ebintu omukazi bye yateekayo ebyabukedde omanyi omuntu okubeera ng'akwogerako omwezi mulamba buli naku ng'ofulumira mu mawulire n'ajjayo ebyawongo n'abiteeka ku display n'agamba mbu byange ne bakola allegations abaana abato nga bwe baŋŋamba abana ku kooti yankuba emirundi 2 yankuba mawulire eno wekeera mu makooti nanteekako n'omuntu wakiri ambuzi ate Mr. Henry nja kuwolereza omusajja omukaka mupaka ku ddinyo lya Gego kuli kulamu omusajja omukaka munga Hajji atasobola kuvaamu kigambo nze nja muyirawo omubiri banvume paka bannaye abasajja tebasobola tubateekako pressure y'amaanyi devotion abaddewo nnyo mu kulinga Kabata sigana tajebaleko kale nuts Hajji tajebaleko ne Mr. Henry kale jebaleko nze teri kinnuma nga bakazi bali ku media ba defending oyo omukazi nga tebamanyi na kituufu kati gomanye kituufu kyeki fenna tetumanyi kituufu naye abakazi bakiyitiriza omusajja bali mu mutunya naye nga nabo tebamanyi kituufu nze ndi ku saidi ya musajja bannaye kati ono devotion yobukubola ba mu kamera abalikodinga nnyo zuula oyinza okuba ne kukomera wagenze ekigo devotion ekigo nakagenda emirundi 3 Hajji n'omusisinkana nemusisinkana era nenjogerako naye kati soko twekusaidia Hajji buli ali wano njagala twogere nga tumaze kuba kati nze ekinyambye nti saidi zombi ate nzisisinkanye nti mbadde kigo nendaba ku Hajji ate nezuula nemulabako niwe tubadde n'olunaku lweggulo twabadde awo ku poliisi ekatwe mu nsonga z'oli Hajji kintu olunaku nasooka okugenda ekigo nasooka ne bampitira Hajji nze nga nsubira omanyi bw'ogenda mu kkomera bakuggyako ekirevu bagita sunna bakuumwa wenna ninotuuka Hajji nga bwe tumulaba mu kifaananyi nze nali nga bw'olaba omuntu omukadde ng'omusajja mukulu nnyo nga bamusazeeko ekirevu nga muvubuka kale ng'azzeeyokko buto ekyo ng'okitadde ku bbali amazima gali nti nga njogera wano natunula mu maaso ga Hajji nemubuuza nemugamba Hajji abantu bali eri bakulwanirira abalala omusango bagusaze bagusalidde tolina bwogerere saawa zino ddala Hajji oli musajja nange ndi musajja ekituufu kiri ki Hajji weebaka ku mwana oyo nakimubuuza nga n'afanda atunuulira bw'ati wano tubalabira mu kadirisa kuba tebakkiriza kutuula wano mu kadirisa Hajji n'atulika n'akaaba n'aŋŋamba gw'oli muto wange naye ekisookera ddala mu byonna nga tuyomba tuweevuma tukola ki njagala mukimanye nti Hajji ayagala zuula simanyi balaavu kikaaki Hajji yaŋŋamba ddala Hajji ati namukola ki byonna byonna yandibinkoze Hajji ati namukola ki ekyo kyekyasookera ddala naŋŋamba ne bw'omuleeta n'omutuuzaawo nga tuli wano tuli nga bwe tuli basatu naŋŋamba njagala okimubuuze nga tudde awo ddala nakwata omwana kumpi gwenzaala nensiriikirira naŋŋamba n'ennaku ze baŋŋamba nakwata omwana saalina wano lwakuba nze ffe twagenda okulaba nti Hajji bamukutte nga tulowooza bamukutte eggulu Hajji teyali amaze ebbanga ku poliisi
enatete nga tachayina kintu kyonna ono agenda okujja mu kamera nga Hajji mukwate wanga atugamba nti police tesobola mukwata. Hajji yali already mukwate kati yali akimikima ulire nga omusajja yali mukwate anti kati awo kati bo enemboozi Kabaata bw'ogidda mabega obulungi njagala olirize emboozi yasooka n'emboozi yaddako. Mukyala Ruth Kalibala baawe mukwano gwa Kazibwe abalaba nga tuli ewa Minisita Nakiwala. Nakulaba nga juli kwanza yonna mbaddeyo twali wa Minisita Nakiwala twali tugenze baali bamuyise mu meeting waliwo foundation yali egenda otwala omwana emulabirire kati abasinga tebamanya nsonga lwaki twali wa Minisita kati nga balina okuleeta enjuyi zombiriri saidi y'omwana eya taata ne mama nga representinga mama kwa Minisita tugamba nti mama representing ebitundu 5 ku 10 ne taata representing ebitundu 5 ku 10. Kati we tumanyire linnya Kazibwe bagamba tusituke tweyanjule kwa ne meeting yakoma mukubo nga tetutandise na butandika mukweyanjula omwavu obuzibu nga buli muntu ayogera amannya ge kati nga batugamba mweyanjule kati mukutandika okweyanjula Hajji asooka bamubuuza amanya go gwani nagamba nze Nakiswi Zuula naye nga Minisita wali ku lupapula ayinawo Nakiswi Zuula mwizerwa yebba anti nkutwala wali Kazibwe ajjira wa kyembadde nja okulaga emboozi kyetandikira omukyala mubuuza gwokubiri nomubuuza nti mwizerwa yaani nagamba erinnya nalyejjako nze Nakiswi Zuula nasooka gaana oteekako erya Kazibwe bamuddamu bamukaza kati ani taata w'omwana essaawa zino n'atugamba ye Kazibwe ye Nakiswi Zuula Kazibwe taata we kaseera ako yatugamba nti yaliwo nga mukwano gwe amulabirira omwana y'ensonga lwaki yamuteeka ku national ID. Ekyo kyali kitegeerekeka kuba yagamba nti omwana erinnya ly'omwami yaliteekako ku national ID ng'agenda kujjanjabya mwana nga amubeererawo nga taata ekukyusa erinnya era omwana bali balina omutwala ebweru bamukyusa obusomyo. Kati we tujjira ku Kazibwe ayogerwako mu story eno ye gwe bagamba nti ye musiguze Kazibwe ali wamu anti ye mukwano gwa Sensuwa oli ye mukwano gwa wa Ruth Kalibala wa Ruth Kalibala. Kati emboozi eno omanyi Kabaata waliwo emboozi gy'okola ng'oli munnamawulire naye nova mu kyokubira munnamawulire n'ogamba kankolereko mukwano gwange kankolereko ku bantu kyayisemu si kirungi. ye Hajji agamba mu mbeera eno yonna waliwo omuntu asindiikiriza Hajji Zuula okutuusa Hajji Mukomera. Ebigambo byogerwa Hajji ekitegeera nze nkunyumiza ekyali Mukomera nyenze omulundi ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu ate nga Hajji mulaba era nga buli wenfuna akakisa ne mutunulako bwensinziramu ne mubuuza ekibuuzo kiri kimu Hajji abantu bali eno beevuma beekuba naye ddala Hajji wakozesa omwana ono naye kati golowooza asobola okugamba nti ddala namukozesa anti kati Kabaata tetuganye nange nkimanyi tasobola kuŋŋamba naye waliwo ekyamazima lw'otunula mu muntu n'omutundira bw'oti sijja kujajinga muntu nze mpaka nga ninze ennaku z'omwezi 3 nenze judgment yange nagifunira awo divorce ninayo ekibuuzo kyange waliwo